keegi zino bw'oba ogitunulidde wano olabira ddala nti naawe osobola ogisimba kubanga ekifaananyi gwe amaaso kye gakuwa akamiso kye geetaaga. Tokkiriza muntu yenna atalina bumyu atalunda bumyu kukuzimbira keegi kubanga tamanyi challenges eziri ku keegi zino. Kiringa omuntu bw'abeera ng'asula mu nnyumba ng'etonya gwe bw'ogiyitako obuyisi bw'oti olabira ddala nti yeebaka bulungi nnyo naye yagisulamu yamanya ennyumba eyo nga bw'ekola ki nti ekiro enkuba bw'etandika okutonya ennyumba eyo ekola ki emifaliso agizingako. Kyekimu n'akamyu kati ffe abalunzi tukuzimbira keegi nga tumanyi nti bwe tuzimba bwe tuti akamyu kaffe kajja kukula bulungi. Bwe tuba tuzimba keegi eno akamyu keetaaga fuuti 2 ku 2. Ekigendererwa nti obumyu buli kamyu kabeera mu keegi yaako kokka. Obumyu tetubumikisinga kuteekamu obumyu bungi nti ensajja bw'eba ebeera wano enkazi n'ebeera wali mu keegi yaayo. Ekiseera ky'okufuna olubuto bwe kiba kituuse enkazi gy'oleeta mu nsajja zino fuuti 2 zigimala okubanga yeebaka bulungi yeetaya bulungi ate kigiwa ne chance nti okugoba enkazi eno egirinyire waba wafunda tegenda kutwala budde bungi nga zikola ki nga zeetooloola. Ekirala nti keegi zino obumyu buno twagambye tebulwala teri kintu kirina bulamu ekitalwala naye ekigaana obukulwala kye kituzimbisa keegi zino nti buleme kulwala. Tulina emmese zireeta ebigenge byemwanise iyakanka kafuna ebintu mu matu ne bikwata ng'ebikyafu ne bivaamu amabwa oba ne kafuna enjala okuvaamu ne bulwala enjala wano. Ebyo biva ku mmese nti emmese buli lwejja ng'eyagala kulya emmere y'obumyu gy'ogiteereddemu n'okubba obwana. Emmese zibba obwana obwakazaalibwa oba olunaku lumu nnaku 2 zibubba. Kati tuzimba keegi eno nga tukulaga nti emmese terina weena kuyita. Buli wamu wonna tuzimbira ddala ne tukulaga nti akatimba kano kyovula tukozesa nnyo akatimba. Ojja kusanga omuntu akozesa nti wano nteekako plywood emmese esala plywood n'eyingira. Naye obutimba buno bwe tukozesa butuyamba bingi nti emmese terina weena kukola ki kuyita okuleetera obumyu buli obulwadde. Nti keegi zino bwe tuba tuzizimba nga n'otutedde amazzi omulala ayinza ogizimba nga nyimpi omulala agamba akamyu afutalo kabeera wansi ne bwengizimba bwe naye amazzi gano tupima. Akamyu kano bwe kayimirira bwe kati ne keegolola ne kagolola ensingo wa bwe katuuka wa bwe kalina okunywera amazzi obulungi y'enzimba ya keegi. Keegi eno obutimba buno buzimba keegi babuyita coffee tray mesh. Coffee tray mesh mungi wa bika bingi ayinamu types nyingi ayawukanira ku maaso gano obutuli bw'amaaso size y'obutuli bw'amaaso naye nga bonna babuyita n'ebisa ebinene bino babiyita coffee tray mesh. Kakati gwe bw'oba ozimba tulina obutuli buno buyitamu buno obusa bwe tupima naye waliyo obutimba obuli fake obutalina geegi enungi nti bw'okazimbisa oli atabimanyi ajja kuleeta akatimba konna kaleese azilonga nti coffee tray mesh naye nga kayaya. Mu myezi 6 kaba kakutuse. Jjukira obumyu buno bukafukako omusulo naawe bw'oba okirininga y'amazzi gabugendako. Kakati bw'ajja n'akuzimbisa akatimba akali wiiki. Bannayuganda twagala nnyo okukekkereza nti akatimba kano akali strong akagumu obulungi kali expensive. Lolo yako eri ku $40 n'okudda waggulu. Naye waliyo bwe $20, $3. Kati Munnayuganda bw'awulira nti waliwo akaana n'aka2 kiringa wano Munnayuganda ayinza okusanga oyambadde essuuti ye $1,000,000 n'akuba enduulu naga essuuti ye $1,000,000 nga waliyo n'essuuti mu Owino waliyo essuuti za $400. So nti Abannayuganda baagala nnyo okukekkereza. Ojja genda ogula akatimba nti kubanga bagambyeko loolo ya $20 naye nga kagenda kukutukira mu myezi 6. Myezi 6 n'obumyu obuzaaliddwa obuba tebunatuuka kukola ki kuvaamu. Ate keegi zikutuke kijja kuleetera okulemererwa. Baabo bowulira nti obumyu nabulundako obumyu bwannema bikeegi byakutuka obumyu bufa. Eyo enzimba embi yetuleetera okubanga omuntu alemererwa project n'agivaamu nga bimutamye. Mujje tubayigirize enzimba ya keegi enungi okusingawo nti keegi tulina okupima ate tulina okukozesa akatimba akalungi ate bwe tuba tuzimba. Gula emiti gye wekakasa obumyu buluma emiti gino. Gula emiti gye wekakasa nti emiti ne bwe baba gukusedde naye nga gugenda kuwangaala ebbanga. Tomala gagula bitiititi gwe n'okubirira ebibaawo byonna ate ne bikutuka ng'obumyu tebunakola ki. Kiringa okuzimba kalina zino z'owulira ezigwa. Omusajja agwirwa kalina mu kibuga ng'etuuse ku myaliro 7 nga tanagiyingira oluza bafiiriddwa sente meka. Jako bino nti yakubya abantu bagenda musasuza nayo sente z'aba ataddemu bwegwa. Kati kye kimu naawe nti bw'ozimba obubi oyagadde kukekkereza naye bwe bimenyeka na ziri zonna ze wateekamu zibanfu. Kyobola nti jangu tukuyigiriza enzimba entuufu. Tuzimba keegi zaffe zino ne zisobola okuwangaala okumala emyaka 5 myaka 10. Kitegeeza amagoba agazizimba gaba gakoze ki sente zazimba ziba zivuddeyo. Naye binamenyeka nga tonatundako wadde obumyu 3 oba mulosi. Baba bowulira nti obumyu bwamulema
obumyu tabusobola naye nga ate bwangu. Obumyu kazaala, akamyu kasobola okuzaala, twagambye nti ekintu kyonna kasita kiwangaala, akamyu kasobola okuzaala okumala emyaka 3, especially akakazi kazaala okumala emyaka 3 singa kaba tekalwadde. Naye buli lwe kalumbibwa obulwadde kasobola obutaweza emyaka 3, naye kasobola okuzaala okumala emyaka 3 singa oba okakuumye nga kalamu nga kazaala omwaka ne gugwako ne gukwata ogwokubiri ne kakwata ogwokusatu. Naye akamyu akasajja bwe kaba kabadde kawakisa nnyo mu mwaka gumu kaba kakendedde amaanyi. Amagi gali agazaala gaba gakendedde nti bwe kaba kabadde kateekamu abaana 8 ojja kusanga nga kati kakooye katandise kuteekamu 2 oba 3. Okuzaala abaana abatono kiva ku maanyi g'ensajja, tekiva ku nkazi. Nkazi yo teyina buzibu ekonsivinga sawa yonna weefunidde ensajja abaana be bagitaddemu beezaala oba 10 oba 14, naye ensajja gye tupima. Akamyu kano bwe kaba kagenda kuzaala obumyu obumu bulina keya singa oba wakazimbira bulungi nga tokatataganyiza kekunyula ebyoya. Akamyu bwe kaba kazaala kubanga kati obumyu bwaffe bwe tumanyi oba obumyu buno bwe bubeera wansi nekya yaabwo butakula bukweka abaana we bagenda obuzaali we bugenda ozaalira. Naye buno olw'okuba tekayina wakutakula, tekayina mpuku gye kasobola okusima, kali mu katimba, tukole bokisi nga ziringa empuku. Kati bokisi eyo tukateerayo bokisi mu nnaku zaake ez'okuzaala kubanga akamyu tugambye kazaalira mu mwezi gumu. Bw'oba wakawakisa n'owandiika, tulina ebitabo bye tuwandiika record keepings nti kawaka ennaku z'omwezi 5 ogwokubiri kajja kuzaala ennaku z'omwezi 6 ogwokusatu. Kati bwe ziba wabulayo ennaku 5 tukateerayo bokisi mwekagenda okuzaalira. Kagenda mu bokisi eyo kasita kagikebera nti eri safe, kekunyula ebyoya ne kabiteekamu ne kazaalira mu bokisi eyo. Yes, waliwo buli careless tekasobola kwekunyula. Ate n'akamyu okwekunyula Katonda yakikola nti kayina ekiseera ekyokuzaala bwe kiba kituuse ebyoya ebyo biba soft, omubiri gulabika guta, ebyoya ne bigonda, kabijjako n'omumwa. Kabijjako bwe kati n'omumwa ne kabiteeka wali. Naye kasobola obisika ndowooza ng'omubiri gwaganye ne katasobola kukola ki. Akamyu kali sensitive nnyo. Akamyu bwe kaba kagenda okuzaala enkya ne kabaawo ekintu ekikakanze, tugeze wazzeewo embwa mu kitundu empya gye kabadde tekamanyidde neebogola nnyo nnyo ekiro kyonna, akamyu keekuniza keesiba ne kagaana okuzaala. Omubiri gwesiba n'ebyoya tekasobola bikunyuula kateekateekerawo okuzaalira. Kaba kamaze okutya nti abaana bange ogenda obbazaalira embwa egenda balya oba ekintu kyendabye ekipya oba n'omuntu gwe nalabye omupya. Kyobulaba kaba kagenda kuzaala mu biseera byako by'okuzaala bituuse, tetukakyusa, tetukasitula, tetukatataaganya. Kaagala kubanga kamanyi abaana bako bwe kagenda obbazaalira wali safe. Ebokisi eno gye kazaaliramu singa ogiteekayo leero nga kanaazaala enkya tekajja gizaaliramu. Keesiba kalabira ddala nti okateze omutego kazaalire ekintu ky'oleese kazaalireyo abaana obitwale. Ekintu ekiteekwa kubeerayo nga wabulayo ng'ewiiki nnamba kamala okimanyiira nti kino kiri part of this house, kirina okubeeramu, nina okuzaalira wano abaana bajja kuba safe. Ekyo nakinyonyoddeko mu ntandikwa nti amazzi akamyu tekayina kapasite y'okumira, tekasobola kumira. Omumiro gwako tegugatta kamire nti bwe kanywa amazzi gali wansi kakombako bukombi, kiringa bwe banakuteera amazzi ku sowaani n'okutama ng'oli mulwadde n'oganywesa olulimi, gaba tegasobola kukumala nnyonta. Nti akamyu kalina okunywa amazzi nga gali waggulu gakkirire bukkirize nga gagenda munda, ekyo kituteesa amazzi gaako waggulu so si wansi mu kikopo. Ekirala amazzi bw'ogateeka wansi, waliwo abantu abakola ebibya bino eby'ebbumba, bubakuli bw'ebbumba, amazzi ago kagalinnyamu ate nga kalina obukyafu. Bwe kagalinnyamu amazzi ago kigaleetera okuba nga makyafu, ate bwe kaganywa kajja kufuna obuzibu. Obumyu bulwala olw'obukyafu nga bwe nagambye. Bulwala ebigenge. Ebyo ebigenge bibulwala wano enjalo ne zivaamu oba ne buzimba, bulwala ebimmunde biringa ebiwuka, biringa envunyu bibuyingira. Ebyo byonna biva ku bukyafu. Singa olunda omumyu gwo keeje eno nga tukuzimbidde bulungi bwe tuti gwe n'oleeta omuddo n'ogusuulayo obusuuzi wansi, omuddo ogwo obuwuka obugiramu oba bwe gufukamu gubuleetera okuyingira mu mubiri ne bukola ki, ebigere ne bivunda. Bwe tuba tukateerayo omuddo tuteekwa kumakinga sure kyovola nti pipe eno tuyamba ebintu bingi, omuddo tugusiba ngasibye nakati gwe bagula mu katale, tugusiba mu Buganda n'oguhanginga wano waggulu, kagulya guli waggulu nga tekagulinnyeemu wansi. Obwe kaba kalwadde in case obuyonjo bwakulemeredde akamyuko ne kalwala, togenda kuyita musawo wa bisolo. Abasawo ba bisolo especially abo mu Uganda ajja kujja n'eddagala akakuba empiso, naye omusawo yenna anajja okuba akamyuka empiso, tunuulira eddagala lyazza okukuba,
eddagala eryo erisinga abakola eddagala ly'ebisolo bateekako ekifaananyi bwe liba lya nte osangako ku kabokisi kano kungulu ekifaananyi ky'ente bwe liba lya mbizi osangako ekifaananyi ky'embizi bweba nkoko osangako ekifaananyi ky'enkoko kifaananyi ki eddagala kiri waalabye nga liriko ekifaananyi ky'akamyu kitegeeza eddagala ly'akamyu tebanalikola kakati omusawo ajja kuyiya kubanga ayagala ssente oba ajja kukozesa amagezi ge agambe nti lino lyawonya enkoko lisobola n'okuwonya akamyu ateebereze akakuba eddagala ly'enkoko naye eddagala ly'akamyu terinabaayo kyetuba tukuyigiriza nti bwe kaba kalwadde fe abatiwajje tusobola okuyamba mu bukugu bwaffe bwe tumaze mu bumyu nti bwe kalwala ebigenge tukozesa cooking oil obutto bwe kaba kalwadde mu matu okatonyezaamu butto ne kawona bwe kaba kalwadde wano wansi mu bigundi okatonyeza butto okumala ennaku nga 3 n'oyonja wekasula ne kaba nga kakola ki nga katereera naye tokakuba mpiso tokawa ddagala lyonna ojja kuba okwonoona ekizibu ekiri ku kamyu nti akamyu bwe kaba tekalwadde ebirwadde by'okungulu tugeze ebigenge oba kalwadde ki akamyu bwe kaba kalwadde kasinga kulwala ndwadde za mu lubuto akamyu kalwalira ennaku 4 oba 5 gwe akamyu ogenda kategeera nti kalwadde nga kamaze ennaku 3 kati bw'oyitira omusawo ajja akakube kaba kabuzayo ennaku 2 oba lumu kafe kati omusawo bw'ajja n'akakuba eddagala lyonna lyakakubye aba tanatuuka n'ewuwe ng'akamyu kafudde kitegeeza na zino sente z'omuwadde z'oguza eddagala otawanidde bwereere nti akamyu munda bwe kali emmere embi oba ebintu bikyafu kasooka kulwala ki kibumba kikiri munda akamyu tekalina nkoko nkulu ng'ey'enkoko oba tekalina sebusa kayina byenda biringa bya nkoko biri soft kakati ekintu kyonna ekikaafekitinga munda oba mmere embi oba okawadde ebintu bikyafu kalwala kibumba kati ekibumba kizibu kyakujjanjaba kitandika kwefumba mpola mpola mu nnaku 4 akamyu ogenda okulaba nga akakola ki nga kafudde naye omusawo gw'oleeta tajja kusobola kujjanjaba akamyu kali kuwona kibumba ojja kulaba nga n'eddagala lyataddemu kafudde bufi kyetuva tukuwa amagezi nti jangu akamyu tutangira butangizi so si kujjanjaba tutangira tutya obuyonjo okukawa emmere entuufu eragiddwa gye tuba tukukiriza nti eyo emmere gy'oba okawa bangi abakola pellets n'abantu abatalunda bumyu sandikuwadde amagezi okumugulako pellets ng'akoze pellets kubanga gula ku muntu nga naye alina faamu ng'obumyu emmere eyo gy'agenda okuguza n'obubwejje bulyako aba amaze okutegeera buno bwe mbuwa obumyu bwange bufa oba naye ono akoze bukozi mmere yanoonya ssente tafaayo either oba bufudde oba bulamu yakola bukozi ssente ekintu ekisooka kyotalina kubusa maaso kwe kujja tukusomese okusingako wano kubanga kati tukisuubira nti si mwena nti mubadde ku TV olwaleero naye oli abaddeko ajja kukunyonyola bagamba nti akuddira mu luyimba talukola ki kakati oyo akubuulire nti yalabye programu ku TV n'akunyonyola ate gwe togendera ku ekyo mubuuze bulungi bati wejjera bitufa basangibwawa ojje tukusomese okusingawo olyoka otandike ekito kibuusiza ddala maaso tokopa bukopi nti gundi yaleese obumyu nalabye obumyu nange kantandike nedda mubuuze omumyu wabugyewa bweba siti wejjera bitufa mwe makindye gwe tunoonyeeko ojje tukuyigirize otandike nga tumaze okuyigiriza n'okubalira ogenda kutandika ddi kufuna sente sente zo zitadde mu bumyu ogenda kubutundawa ogenda kubutunda otya ebyo bye tukunyonyola wano ku TYG Rabbit Farm ng'otutuuseeko tutandika butandisi nga tonaba kusomesebwa bulungi okusingawo.